Ennanda, the Wonering Jew. Mu luzungu bagita the Wonering Jew. Tukoze ebintu bingi nnyo ebisaanyaawo ennanda. Leero tugenda kusoma ku nnanda. Akadde ako kangi nnyo newankubadde tukoze ebintu bingi bikasaanyaawo. Buli muntu afuuyira agula eddagala eritta ennanda. Akadde ako kaagala nnyo okumera mu nsuku. Kaagala kumera nnyo ewantu awakulukutira amazzi. The Wonering Jew. Abajews balina enjogera egamba oli kaba akola ekintu nga kikusukkulumye ku kyabalala bagamba landa nnyo ng'akaddo kano ke bayita ennanda. Abajews balina n'olugero bakikolamu ku lw'amadda ga Yesu. Ennanda enno bannaffe bagenda okujja, the Wonering Jews oba Abajews bagenda okujja nga naffe bajjajjaffe ennanda eno omuddo guno bagutuumadde erinnya ennanda. Ewaabwe baguyita the Wonering Jews eri abasajja Abajew abo abalirira amadda ga Yesu. Omusajja eyayimirira amadda ga Yesu baamubbulamu erinnya erya Wonering Jews. Ennanda eri mu bika 8, eri mu kkala ez'enjawulo. Waliwo eya green, waliwo eya kakobe oba eya purple. Emulisa ebimuli bya mirundi ebiri, waliwo emulisa ebimuli bya blue, endala emulisa ebimuli bya white. Tugenda kusoma ku nnanda oba giyite the Wonering Jews mu bali abasajja Abajews. Kugambye eri mu bika 8, tugenda kubimenya emigaso gyayo olwaleero. Gw'atanatwegattako subscribinga, likinga, commentinga, sharinga video eno. Mu Europe abamu basinga bakozesa ennanda eya bbulu, ne wano muwaffe e Uganda ennanda esinga okulabika eya green. Tugenda ndisomesa ku bika by'omuddo oli nayagala agukozese nga bamaze ogufuuyira. Okitegeera oba n'amala okufuuyira olumbugu olwokuba yasanzeemu ennanda nga tugisomesaako nayagala agukozese. Kibe kikyamu nnyo. Olina oguteekateeka nga bwe ngenda okusomesa ennanda yaffe eno. Kugambye ebika 8. Nga bwe nkugambye ebika 8. Naffe tugenda kusoma ku kika ekisinga okulabika ekyaffe ekya green. Kikula nnyo mu bisaalusaalu, kyagala nnyo ensuku, kale kyagala ewantu owali obugimugimu oba okitegeera. Ya mugaso nnyo ku ggwe alina enviiri ezitali nnungi. Osobola ogikola otya? Osobola ogiteekateeka nga greens oba nga doodo. Osobola ogifumba n'oginywa nga caayi. Okitegeera? Kugambye ya mugaso nnyo ku ggwe alina enviiri ezitali nnungi. Osobola ogiteekateeka nga greens n'ogirya nga doodo. Osobola oginywera ku caayi. Oba ng'ogyanise n'ogiteekateeka bulungi nnyo n'ogifulamu ka powder, osobola oginywera ku caayi. Nungi nnyo ku gaasi. Ngamba gaasi ki? Oba olya emmere n'ofuna gaasi mu lubuto, naawe nungi nnyo ya mugaso eri gy'oli ku gwe afuna gaasi mu lubuto. Bannaffe abamu omusanga omutunuulira emyaka 10 egyayitayo mabega nga yali mutono, emyaka bwe giyiseewoko ng'afunye olubuto ne tulowooza mbu oba yafuna ssente, naye nga kumbe buteerere tafunanga ku ssente, wazira jasi gaasi yamutawaanya mu lubuto. Osobola okukozesa ennanda. Ennanda eno mu Bachina bagikozesa nnyo ku mabwa. Ewonyiza ddala amabwa, ogenda kukola otya gwe okuwonya amabwa? Ogenda kwata ennanda eno ogikunye okamuliremu ag'amazzi agaliwunvu agavaamu. Ogikunya ina amazzi agavaamu oteeke ku kiwundu, oba ogikunye osibewo busibi nga asibyewo ka plasta. Bwe naawe ogenda kuba omaze okukola ki? Okikuba. Nungi nnyo ku mmwe abalina blood tonic mu mubiri, kozesaako ku nnanda. Okitegeera blood tonic, abalina amasannyalaze mu mubiri, gwe naawe kozesaako ku nnanda. Ennanda ya mugaso nnyo mu bulamu bwaffe. Bw'alina ebirwadde gezaako okugikozesa nga bwe nkulokoze ki? Nga bwe nkusomesezza.
laba vidiyo eno osobole okugimalayo osobole okutegeera ebirungi ebiri ki mu nnanda. Alina ekibuuzo WhatsApp namba yaffe eyo ebeera mu screen n'ekirala nga Gomba TV situunda ddagala. Olajja nakubira essimu banakweza WhatsApp banange situunda ddagala nsomesa busomesa ki ddagala ekyo ekintu ekyandikirwa jjajjange yeebase eggomba kuba yansomesanga eddagala lino ddagala lingi nnyo engeno bwanga nsomesa ku channel yaffe eno ayigeze nabagamba atayagala kuyiga olwadde mu kusaba vidiyo n'oyitawo bw'oyiwulidde nga weetaze okuyiga laba vidiyo mwana wa maama gwoba osiimye subscribinga oba yita ku munno musharingireko ko okumanya n'omulala n'amanya kyekirungi bagamba emmere erya ononalya n'olinaalya yeewuuma okitegeera si kirungi kweyagaliza wekka wekka. Ennanda eno erwanyisa nnyo obuka bwata antibacterial ennungi nnyo mu kulwanyisa buno obuka obutawaanya ng'enjoka biki ebitutawaanya muki mubiri. Nnungi nnyo ku kansa gw'olina kansa ennanda naye nnungi nnyo ku kansa. Nnungi nnyo ku diarrhea olya ebijanjaalo olya ku ntula olya ku binyeebwa n'ofuna ekiddukano weeyambise ennanda nnungi nnyo ku kyo okugolola olubuto. Olina emmere gy'oboola mu mubiri gwo nga lw'ogiryako yaaye wowe ng'osibira mu ttooyi buli kadde tova mu ttooyi olubuto luzimba bw'oyambise ennanda. Nnungi nnyo ku uterus olina nabaana we yaseseetuka w'ofuna olubuto luva mu ovulation oba mu period olumizibwa ennanda eno gikozeseeko naawe ogenda gikozesa otya nagambye osobola ogirya nga doodo oba osobola ogikola mu powder n'oba ng'oginywera ku caayi oba mu nfuna bulungi nnyo. Gikubule yonna nga w'ogiraba yonna bya mugaso okutandikira ku mirandira siteemu n'ebikoola. Nnungi nnyo ku gwe alina high pressure oba alina pressure high blood pressure. Nnungi nnyo ku gwe alina tuberculosis oba alina akafuba kozesa ku nnanda nga bwe nkusomesezza emabega awo ogenda okukola. Kugambe osobola ogirya nga doodo oba osobola ogikola mu powder n'oba ng'oginywera ku caayi. Olina infection mu bladder nawe kozesa ennanda kuba erina obusobozi obuzivumula. Olina obuzibu mu misuwa gy'emabega naawe ennanda egenda kukuyamba. Kale alina ekibuuzo WhatsApp namba yeyo Gomba TV tubaagala nnyo tusigane mu vidiyo